tutegedde bulungi nti Musa amaze okufuna ki amateeka gano Solomon agazimbidde ki ennyumba naye ennyumba eno gye tutegedde gye yazimbira yakozesa omuwendo ogwa 666. Awo wenjagala onnyonnyole bulungi omulabi atulaba bagenda kutunnyonnyola 666 666 ejja etya etegeeza ki kuba buli muntu agitafuta lulwe njagala ekyo omulabi ali ku lutimbe luno kyayagala otegeera omulabi atulaba owulidde binyiga bakunyonnyola 666 buli muntu nga akyogera bubwe naye 666 Babuli esinga okukinnyonnyola era amadiini okumanya ga sitaani go gaba gakunnyonnyola ebintu bino go gakitwala nti enkomerero ekibalina propaganda ge bakola ki lwatyo naye njagala nsomera eby'omumirembe ekyokubiri 6 ekitandikirawo Solomon amagezi yagafuna talina magezi ag'okuwasa abakazi 1000 ag'okuzimba ennyumba ya Mukama ejjudde ekizikiza ekikute okuzimba yeekalo mwe baaliranga ebisiyaga ago ge magezi era n'ogasaba buli asaba amagezi ga Solomon oba onfuna ng'amadiini omwoyo ogwo gumutambulirako ogw'okulya ebisiyaga n'obwenzi buli azimba ennyumba n'agiyita nti eno ennyumba ya Mukama eno ennyumba ya Katonda baba baliramu ebisiyaga abatulaba ku Brown Skin Events amanya agange nze Douglas Kesegawa tugobye obumale era nate ku mutimbagano guno mwebale nnyo kusubscribinga mwebale nnyo na kulikinga bannange mwebale nnyo ku viewinga tubeebaliza ddala abantu abali mu nsi ez'enjawulo bambi musubscribinge mugambe n'emikwano gyammwe nagyo gisubscribinge guno omukutu tuliwo kubaweereza nga bwe neeyama nja kubaweereza paka bwe ndiriyingira nange era nga nate tukomyewo n'omukulu gwe twabakyalizaako previously enjiri ye yaleeta mixed reactions waliyo abagisemba waliyo abagigaana katugenda kukiraba olunaku lw'olwaleero olwaleero alina omulama gwaleese yagenda ogwanjula mukulu Moses tusanyusa okulaba ssebo kale ssebo abatulaba ku mukutu babuuzaako gye baliko gye mutuusaako engalo erinnya lya Mukama Yesu Kristo omutukuvu yeebazibwe amiina okay olwaleero luli twatunuulira oba mbitandike nantya olunaku lwaleero omulama gwe tugenda okuleeta guli very sensitive naye tugenda kugwogerako tetwerya ntama tuliwo kubaweereza katukutandike kagweyanjulira abatulaba bazze bagoberera okusomesa kuno tubaddeko ku mukutu guno tuzze twasooka okusomesa kwaffe okwasooka twasooka kusomesa ku ky'endagaano endagaano enkadde n'empya mu Bayibuli era bye twayogerako wammanga kambiise muki musamala atasobola kubiraba oba sekyo addeyo ku gundi eri mukutu wali abenga abiraba twakanya bulungi ffenna era mukimanyi bulungi nti Bayibuli yo gy'olina erimu endagaano meka? 2 empya n'enkadde era mu Bayibuli eyo gy'osoma endagaano enkadde ezo abamu bamanyi nti endagaano enkadde etandikira ku lubereberye n'ekoma ku Malaki nti empya n'etandikira okuva ku Matayo n'ekoma ku kubikkulirwa naye twagenda okukizula nga tusoma ebitabo ebitukuvu nti si kituufu wabula nti endagaano yennyini eri mu bitabo bino wabula si ebitabo bino y'endagaano kankiddemu endagaano eri mu bitabo bino so si nti endagaano ebitabo by'endagaano naye mukategeddemu abatulaba ofuna so ne tukkanya ne tusoma ne tulaba nti endagaano zino ebbiri kyeki Bayibuli ekinnyonnyola ne tusoma Bagalatiya 4:22 katuddeyo ku lw'abalabi Bagalatiya 4 tandikire ku lwa 22 okay Galatians
Nya mmeka 22 luno tulutuuseeko 22 lugamba bwe lute kubanga kyawandiikibwa nti Ibrahim yalina abaana babiri omu wa muzaana omu wa ddembe naye ow'omuzaana yazaalibwa lwa mubiri naye ow'ow'eddembe lwa kusuubiza. 24 ebyo bya lugero bino byonna by'owulidde emabega byonna lugero kati ekituufu kye kiruwa kubanga abakazi abo z'endagaano meka? 2. Tumanyi bulungi nti Ibrahim yalina abakazi bameka? 2. Saara ne Agali abasiraamu bayitamu mukyala Hajara be bakazi 2. So olunyi lugambe bwe luti ebyo bya lugero kubanga abakazi abo z'endagaano meka? 2. Emu eva ku lusozi Sinaayi ezaalwa olw'obuddu eyo ye Agali. 25 lugamba nti Agali oyo w'olusozi Sinaayi oyo ye lusozi Sinaayi oluli mu Buwalabu era yenkanankana ne Yerusaalemi ekyakaakano kubanga muddu wamu n'abaana be. Era tumanyi bulungi nti ku lusozi Sinaayi Musa gye yafunira amateeka era tumanyi bulungi nti amateeka gava ku lusozi wa Sinaayi ekyo. Naye Yerusaalemi 26 naye Yerusaalemi eky'omugulu kyekyeddembe ye nnyaffe kubanga kyawandiikibwa nti sanyuka omugumba atazaala babuka okwogerera waggulu atalumwa kubanga abaana b'oyo eyalekebwayo bangi okusinga ab'oyo abalina omusajja ye. 28 naye ffe abooluganda tuli baana bakusuubiza nga Isaaka bwe yali bonfuna be basaara mwe tugwa ffe aba Kristo. Buli akkiriza Kristo omwana akkiriza Kristo nafuuka omwana wa Katonda tabeera wa Agali kubanga tumanyi Agali yajja amateeka gye gakola ki gye gava ku lusozi olw'e Sinaayi oba onfuna era buli akwata amateeka twakirambula bulungi abaweewa Agali amateeka go kubanga amateeka gagola ki amateeka gaakoma. Naye nga mu biro biri eyazaalibwa olw'omubiri nga bwe yayigganya eyazaalibwa obw'omwoyo bwe kityo ne kaakano kanduddemu ti naye nga mu biro biri eyazaalibwa olw'omubiri nga bwe yayigganya eyazaalibwa olw'omwoyo bwe kityo ne kaakano bwe kiri. Kituufu ddala nti olwaleero tubuulira abantu nti endagaano enkadde yakoma kubanga tukkaanyiza bulungi nti twakkaanya bulungi musho yewedde nti endagaano bbiri tezisobola kukola ku kintu kimu oba olina okubanga emu ogisazaamu ogende n'empya oba ofuna nti buli aweereza mu ndagaano enkadde nga twakkaanya bulungi ge mateeka libandika ebitukuvu tugamba nti amateeka 12 nga ge mateeka buli agakwata ayigganya omwana ono kati beffe abakkiriza Kristo era tukkaanya bulungi nti amadiini gonna gaweereza mu ndagaano ki nkadde. Kyova olaba bwe tuva netugamba nti endagaano enkadde yakoma ojja kulaba omusiraamu ojja kulaba omukatuliki nga bavuddeyo bagamba nedda teyakoma ndagaano enkadde teyakoma amateeka tegakoma soma Matayo sajja gaddira wabula ogatuukiriza oba onfuna beegatta bwe tuba nga tuzze okola kyo babulya nti byakoma olunyiriri lwo kyetubadde lutegeeza 29 tenakati bwe kiri ow'omubiri yazaalibwa olw'omubiri kubanga Ibrahim yazaala Ismail nga mu house girl. Ibrahim yayaka yavumbakira omukozi oba ofuna yakola obwenzi kwani kusaala n'azaala ki ogundi Ismail. So ne tukkaanya bulungi era ne tulaba ebyawandiika ebitukuvu nti buli akwata endagaano enkadde ali mu mateeka oba onfuna era kati ffe abakkiriza Kristo tetuli ba ndagaano nkadde tetuweereza mu ndagaano nkadde ng'amadiini bwe gali bwe gaweereza Kristo kubanga endagaano enkadde bwe bagisoma nti endagaano enkadde mwalimu okubatiza oba onfuna okwali kukola ebiro ebyo mu ndagaano enkadde mwalimu okuwa eby'ekkumi mwalimu okusiiba mu ndagaano enkadde lwaki baabikolanga ebyo byalina ensonga lwaki baabikola ki
byandikwa kubanga byonna ebyawandiikibwa ng'ebitabo ebitukuvu ebitulambika nti byonna ebyawandiikibwa byonna byali bitegeeza Kristo. Buli kyawandiikibwa ky'omanyi. Lwaki abantu baali basiibanga? Ombadde ngenda kujjawaawo. Kubanga gwe okusiiba okulemerako nnyo osuubira kugenda kutwala mu ggulu. Naye okusiiba kugenda kutwala mugenda kubanga kwakola ki? Kwakoma. Lwaki abantu baali basiibanga? Tusome Baleevi tegeere bulungi. Nga tonabagenda lwaki abantu lwaki basiiba? Omulama gwa leero omulabi aliye yayagala okumanya guli kuki? Omulama gwa leero twagala kukonkuludinga ku endagaano enkadde yakoma. Tumunnyonnyole nti endagaano enkadde yakola ki? Yakoma. Wabanga okkiriza Yesu Kristo oyina kubanga oli muweereza wa ndagaano mpya gwe mulama gwa leero gwenjagala abantu bakole ki? Bategeere. Bwe tunaba tugumaliriza kubanga twagwogerako luli nga tunnyonnyola abantu ebisiyaga byajja bitya mu ki? Awo we mbadde njagala okwatira eddala. Anti kati awo kukwatira mu kanso k'omuntu ono munnyonnyole. Kubanga tugenda kulaba nti Solomoni yazimbira ani? Mukama ki? Ennyumba. Omwali amateeka. Onfuna? Amateeka gano Musa yagafuna atya? Kubanga Musa amateeka gano yagafuna mu kizikiza. Oba onfuna? Solomoni n'azimba ennyumba Mukama Katonda mu kizikiza. Onfuna? Tugenda kulaba Solomoni yatambuza endagaano y'obwenzi ya jjajjawe Ibulayimu. Kubanga Solomoni bamwenda ku muka Uliya. Onfuna? So kati tugenda bannyonnyola ne Lukaaga 6:6 ekiva awo. Lukaaga 6:6. Teri wantu wonna muntu akunnyonnyola Lukaaga 6:6 ng'abijja mu butabo oba anywhere. Lukaaga 6:6 esangibwa mu Bayibuli muno mwokka. Twagala ogitulage. Otyo kyeki. Naye omulabi oyo atulaba okutegeera bino kansooke mukole ki? Munnyonnyola amateeka gano. I want you to bring us up to speed ng'okoncludinga ku ndagaano ziri ebbiri. Tuyingire nkaaga Lukaaga 6 tuyingire n'ebisiyaga. Because the topics ebbiri zetwagala tuvugire mu kintu kino omulabi ate yasobola okukitegeera. Kati sooka oleete tusooke tumalirize wali. Otyo nti Musa bamuwa amateeka mu kizikiza ekikutte. Naye Mukama Katonda abeera mu kizikiza. Tusooke tusomeyo. Soma kuva 2. Kuva 2. Yes, kuva 2 mu lumu. Abantu ne bayimirira wala kuva 2 mu lumu. Abantu ne bayimirira wala Musa n'asemberera ekizikiza ekikutte Katonda gyali. Amateeka Musa yagafunira mu kizikiza ekikutte. Okumala ofuna amateeka gano, Musa yamala ofuna amateeka gano, tutegedde yendagaano ki? Amateeka yendagaano enkadde oba osomye ekyamateeka 12. N'oba tetugenzeyo amulabi ajja gendayo. Kyamateeka 12 endagaano ki? Enkadde ki? Ge mateeka. So kati Musa afuna amateeka. Ani yazimbira amateeka gano? Ennyumba ye Solomoni. Solomoni lwaki alina okutambuza kubanga n'amateeka tutegedde bulungi gaafunibwa ku lusozi ki? Sinai. Oluli ewa? Mu kibondo kya Buwarabu. Ebuwarabu. Representing ani? Hagali. Hagali eyali omukazi omuki? Omwende. Oba ofuna. So Solomoni yatambuza endagaano eno osoma Matayo 1:6 egamba eti njagala olusomera abalabi. Matayo 1:6 egamba bweti Yesu n'azaala Yese n'azaala Dawudi kabaka. Dawudi n'azaala Sulemaani mu muka Uliya. Okategedde ako? Atambuza endagaano eyaki? Ey'obwenzi. Bonfuna. So kati azimbira Mukama ennyumba. Bonfuna. Amateeka gano agazimbira ki? Ennyumba. So amateeka ago, amateeka Musa yafuna amateeka agali mu Lukaaga 10. Naye amadiini gajja kugambako ki?
10 naye nga otunda nti bagamwa ku ipande naye eruyi n'eruyi byonna baali bakukoze eki bawandiiseko mu kusooka ge yasooka okupresentinga gaali 10 but waliwo n'amala gaali ki emabega. So yeekaalu tutegere bulungi Solomon yakola ki yagizimba. Kati amateeka teyandibadde taleeta ndagaano mpya singa enkadde yalina kyeyali akola ki singa yali eyina kyekola ki kyeyigasa nga kyeyamba era akyogerako kiri kye wannyonnyola previously era akyogerako mu Bebbulaniya 8:7 nti singa endagaano enkadde tiyaliko kyegasa empya teyandizze. Oba nfuna ng'omulembe ogumu tosobola kukwata ssente ezaali mu mulembe ogw'Amin nezikola mu mulembe gwani gwa Museveni. Abantu baasiibanga edda kuvangako 2 mu Baleevi 16:29. Abantu baasiibanga tutasomye abantu baasiibanga kuvangako 2. Bantu baleetanga eby'ekumi kuvangako 2. Naye kati Kristo ke yajja ti mu Kristo mutunaazibwe ntukuzibwe tuvaako ebibi byaffe byo na amateeka gakola ki gakoma. So kati tutegedde bulungi nti Musa amaze okufuna ki amateeka gano Solomon agazimbidde ki ennyumba naye ennyumba eno gye tutegedde gye yazimbira yakozesa omuwendo ogwa 666. Awo wenjagala onnyonnyole bulungi omulabi atulaba bagenda kutunnyonnyola 666 666 ejjeetya etegeeza ki kuba buli muntu agitafuta lulwe kyenjagala ekyo omulabi ali ku lutimbe luno kyayagala otegeera. Omulabi atulaba owulidde binyiga okunyonnyola 666 buli muntu nga akyogera bubwe naye 666 Babuli esinga okukinnyonnyola. Era amadiini okumanya ga sitaani go gaba gakunnyonnyola ebintu bino go gakitwala nti enkomerero ekibalina propaganda ge bakola ki lwata naye njagala nsomera eby'omu mirembe ekyokubiri 6 okutandikirawo. Eby'omu mirembe ekyokubiri 6 tandikirawo. Ndako eby'omu mirembe mweka 6 okutandikirawo. Batabani eby'omu mirembe 6 okutandikira lugamba bwe luti. Awo Sulemaani n'alyoka ayogera nti Mukama ayogedde ng'anaatuula mu kizikiza ekikutte. Gwe Katonda gw'osinza atuula mu kizikiza ekikutte. Era amadiini gasaba amagezi ga Solomon nti Mukama nyambo mpa amagezi ga Solomon. Magezi kyago dindako Solomon amagezi teyagafuna talina magezi ag'okuwasa abakazi 1000 ag'okuzimba ennyumba ya Mukama ejjudde ekizikiza ekikutte okuzimba yeekaalu mwe baaliranga ebisiyaga ago ge magezi era n'ogasaba buli asaba amagezi ga Solomon oba nfuna ng'amadiini omwoyo ogwo gumutambulirako ogw'okulya ebisiyaga n'obwenzi. Buli azimba ennyumba n'agiyita nti ennyumba ya Mukama tene ennyumba ya Katonda baba baliramu ebisiyaga. Oba nfuna kubanga ozaawo ekifaananyi kya 666 gwe muwendo ogwakozesebwa okuzimba yeekaalu eyo. Soma Basekabaka ekisooka 10:14. Awo olaba bw'onooba ng'oyogera eri ne kabaka. Ssekabaka ekisooka 10:14. 10:14. Yes. 10:14. Era zaabu eyajja eri Sulemaani mu mwaka ogumu obuzito bwayo bwali talanta 666. Soko tukizooke tukiddiremu abalabi nti era zaabu lunyiriro kyolwo Ssekabaka ekisooka 10:14. Era zaabu eyajja eri Sulemaani mu mwaka ogumu obuzito bwayo
bwali talanta 666 gwe muwendo ogwakozesebwa gwe yakozesa okuzimbira Mukama ennyumba eri mu kizikiza ekikutte. Mwe baawasizanga abakazi mwe baawakiza yawegesa abakazi 1000 n'abazimbira obusenge mwe baaliranga ebisiyaga. Kabaka Yosiya bwe yajja n'amenya ebisenge mwe baaliranga ebisiyaga mwe baanaziranga abantu anointing oil mu mbugo ne mu mabeere. Omufuna mu nyumba eyo kati gwagiza kyova Yesu Kristo yajja n'agamba mukole ki? Mujimenye ngenda zimbe yange munaku meka. Era ebyawandika ebituufu nebitugamba mu Bakoliso ekisooka nti ffe yeekalo yaki temumanyi nga n'Omwoyo Omutukuvu atula mu mmwe. Kubanga eri yeekalo baaliranga sooka osomewo Bassekabaka ekyokubiri 23:7 Bassekabaka ekyokubiri 23 n'amenyamenya ennyumba n'amenyamenya ennyumba ez'abaalyanga ebisiyaga. Ono Kabaka Yosiya nga Solomoni amaze okukola ki? Okuvaako. N'amenyamenyanga ennyumba ez'abaalyanga ebisiyaga ezaali mu nnyumba ya Mukama. Abakazi gye baalukiranga Asera ebitimbibwa. Ofuna ennyumba Solomoni gye yazimbira Katonda baalirangamu ebisiyaga. Awo we biva. Era buli azimba ennyumba n'agiyita ennyumba eya Katonda baliramu ebisiyaga. Banaaza abakazi amafuta mu mbugo ne mu mabeere. Omwoyo ogwo gutambula. Era amadiini era basaba nnyo amagezi ngaki? Aga Sulemaani. Ndagawa amagezi ge yali alinaawo. Tegaliiwo. Naye Kristo kwe kujja n'agamba mubimenyewo ndazimbe yange muki? Onaku 3. Era kyovula nti yali ku musalaba ejjiji yeeyaka neriyuzikamu wakati okulaga nti kikoze kitya? Kiwedde. Kati buli azimba ku mulembe guno ti azimbira Katonda nnyumba babalyamu ebisiyaga. Buli akwata buli asiiba ali mu 666 kubanga 666 gwe muwendo ogwazimba yeekaalu. Onfuna buli aweebye 10 oli mu 666 kubanga ebye 10 ebyo byaleetebwanga mu yeekaalu eyakozesa omuwendo guno okugizimba. Kitegerekeka. So kati ebintu ng'ebyo asiiba simanya ow'ebye 10 byeki ebirala bye bakola gwa bimanyi overnight okusiiga amafuta no physical water baptism. Onfuna ebyo byonna ebyamateeka byonna amadiini gonna ge gakola ki gegalimu byonna oba mu 666 obofuna awo ebisiyaga ebigira mu kanisa. Era buli gwolaba abasumba bonna wange kati weguli ku mulembe guno bonna bazimbira Mukama Katonda ennyumba naye agamba sisula mu nyumba zimbidde emikono gy'abantu. Isaya 6:6 okutandikirawo n'ebikolwa by'abatume 17:24 abonfuna. So kati buli azimba ennyumba eyo aba mu 666 amadiini gano gonna we gali gonna gwomanyi. Naye ekibuuzo kijja kujja omuntu akubuuze nti amadiini gano nga ndudde nga tusabira mu ddiini eno tugiruddemu ddiini ya jjajja bwoba jjajja. Ddiini zino zaakajja kubanga obuseventh day bwajja 1884 nga buleeterwa omukyala Ellen G. White. Obukatuliki ne bujja 321 AD. Kristo amaze okufa emyaka nga 3 emabega. Obusiraamu ne bujja obusiraamu bwajja 571 AD ne butongozebwa 610 Nabi Muhammad.
obu Protestant ne bujja 1905 obufuna then utongozebwa mu 1600 wajja buno bu Pentecost 1906 obugira 26 ne weze emyaka emeka emyaka 10 ekibuuzo madini ago gonna nga teganajja abantu mu Bible basabanga basabiranga mu dini ki mulaizo kugamba ATR atuli ku Bible ofuna basabiranga mu dini ki ofuna kubanga Katonda mutukuvu Yesu Kristo mutukuvu bamalayika batukuvu tebabangako bakatuliki tabangako muprotestanti Katonda tabangako musiraamu tabangako mupentekooti ofuna ate kati obupentekooti buno obulokole bwina acrobatics bwe guze nabwo mu bantu bakusomera enyiriri ne bagamba okkiriza Yesu alokolera awonya akuwomukiriza akujjako ebibi ofuna naye amaya nakugamba nti siiba nnyo owangula amaanyi g'ekizikisa n'ekibi kiriwo ekiba kikola ku byonna leeta ennyumba ya Mukama ebeeremu ebimu bye10 nange n'abawonga omukisa ate wamala gamba okkiriza Yesu ogenda funa omukisa bali mu kye bayita spiritual fornication oba nfuna tibale mu okwawula ebintu bino naye kambuuze abantu bano are they confused okulaba okugwo abantu madini gano galina ekintu kye babasomesa nti ku nsi toliva tosobola kuba mutukuvu ofuna naye ate ng'ate abatukuvu bo bwe bali ku nsi kubanga abajulizi baali batukuvu tebabangako bakatuliki walowuddeko nga bayita abajulizi abakatuliki simanya babayita abajulizi abajulizi abakatuliki no papa bamuyita yaba mutukuvu tabangako mukatuliki walowuddeko bamuyita papa mukatuliki abamufuna yabagamba basaba nti umugondi mpayo omujulizi omu Kizito omuto atusabire Yuda Taddewo otusabire bo bakkiriza Yesu Kristo kati oba bo kati muba musaba bo babasabire bo basabaani by then mbuuza mu abakatuliki babuuze bajja kuddamu omukatuliki tasobola kukolera bwereere bali bawooza ne ku mufu bawooza tosobola fiirwa muntu wo nwaba abadde mu ekereziya katulika nga mazeemu emyaka emeka bunoyita omufaaza ajja musabire ku bwereere n'obanga jjajjawe yawaayo ettaka eri kuli ekigo erindako oba oyina obasasula they are paid ate kiri mu ranka oba toyina sente nnyingi nga bakuweereza omusomesa bamala okubuulira n'abuulira n'agattagatta ebintu byawo bateekawo akabbo basolooza madini gonna ssente bo bali ku kya ssente tibali ku ky'abantu ate wali abasumba ababalokole basiibiza abantu simanya leeta bya 10 Mukama akuwa omukisa oluvaawo ng'agamba Mukama takumira mpeera akunkumire lida kusokoddemu katono instead wesokogiddemu katono abantu basobole bagamba leeta emu bya 10 Mukama akuwa eki bakusomera Malaki 3:10 nti leeta ebimu bya 10 Mukama anakuwa ki omukisa omala kireeta ekimu kya 10 n'amanaga Mukama takumira mpeera akunkumire kati Mukama already agambye takumira mpeera kati ate kino ekye10 kyendeese kiba kitegeeza mmwe ng'abatukuvu temuwaayo bya 10 yatusasulira kyova tuyimba nti yatusasulira ebyange byonna kiba kitegeeza mmwe temusiiba tetusiiba kiba kitegeeza mmwe temukola overnights tuba twebasa omusizi omubi asiga kiro olugero lwo Kristo yalugera ffe abalungi omusizi omulungi asiga misana
omubi ajja kiro ne balekana overnight mukama bayambe Katonda tasobola kwogera muntu ngali muno senses ze mpayo omuntu omu Katonda gweyogera naye ngali muno senses ayogera nabo nga bali mutulo otungi ofuna nebe sibanyo ku check 10 kino era bwe mbadde njengero bibuzo mala 310 mulete ebimu bye 10 mu nyumba yange mulabe sibakole ki ne mala 3 tabalinaako tayina mala kitayina 310 yokka tusooka osome mala kikutandikirawo bana abasumba babya abantu naye ate omuntu n'omugamba nti munaye ebimu bya 10 byakoma Malachi 3 atandikirawo anti Malachi taliko 310 abasumba jagamba anti Malachi 310 egamba era bagenda kujja babegere Malachi 310 egamba mulete mu nyumba yange ebimu bya 10 ne Malachi taliko 310 soko osome Malachi okutandikirawo laba some fenna omugugu gw'ekigambo kya Katonda eri saidi ekyagira mu Malachi yaleeta ki mugugu ekimu kye 10 ki mugugu oluva nga bayimba emigugu gimuwe lwaki ogwe ekye 10 toguwaayo ekye 10 mugugu kyobola bagulemerera bangi mpaye yali aguwa mpaye yali awadde ekye 10 n'agagawala tosobola kuwa bintu bimu bya 10 n'oba mugagga kyobola ojja kusaba nnyo ojja kusiiba nnyo ojja kubiwa ojja kuzunga mu makanisa naye era tojja gaggawala bw'otyo bw'ojja okufa ogende mu geyeena omwaka guno ojja kugenda osabire ewa Ssenyonga olabe nti alina mwoyo omutukuvu akulira eby'ekkumi oveewo ogende wa Bujingo ebyo akulira eby'ekkumi byo obe ng'ozunga buzunzi paka lw'oliddamu amagezi otegere nti Katonda takolera ku ssente otosobola kuwasi Katonda ssente Katonda yatonda ebintu byonna ng'omuwaza ensi n'okujjula kwayo bibye toyina ssente zosobola muwa nti omwebaza how yimirire wuwo waka musinze muyimbire that's how we appreciate God si ssente zo si bisiibo byo mpayo omugaga wano mu kibuga ng'omanyi ujyawo ekyekumi kye ne mu church tebabeerayo tebabeera nakyo anti zino church bino ebizimbe byakubbiramu bantu buli musumba gw'omanye Uganda wano alina likodi ey'obubbi buli musumba gw'omanye Uganda wano alina likodi ey'obubbi onfuna era kati system kati yakyuka tebakyabbanga luli bebabbiranga simanya muzungu asudde golodi biki no kati bakuba nnyiriri mu Bayibuli akusomera Malachi leeta ekye 10 ofuna omukisa oluvawo nga atagamba ate Yesu yeki bw'omukkiriza ofuna ki naye kambuza olunyiri lwa Malachi ku bye-10 lwokka lwe mu Bayibuli omu ebye-10 byaweebwanga Ibulayimu yawa ebye-10 naye Ibulayimu yawa ekye-10 kye ku munyago gwe yabba so si ku ky'obugagga bwe teriyo lunyiri lwonna Ibulayimu ng'awa ebye-10 ku by'obugagga bwe yamala kubba Yakobo we yamala okunyaga omunyago gwa Esau yawaako ekimu kye-10 naye teri yakimulagira naye Ibulayimu teri yamulagira wa kya 10 ekyo naye ku by'obugagga byabwe tebaawako kya 10 mala kyagamba atya nti mulete ebimu bye-10 mu nnyumba yange ebeeremu emmere obonfuna bwe lutyo lutamala naye nga osoma olunyiriri olwo nti mulete ebimu bye-10 mu nnyumba yange twakanya bulungi yabujada batugobera nti ennyumba ziri meka 2 eya Musa neyani eya Kristo kati nyumba ki mwoleta ebyo-10 tumanyi buli ababeera mu nyumba ya Musa ebakwata amateeka era be baddu fe yaba Kristo tuli baana temuli baddu tetuli baddu tetwetaaga bya 10 yabisasula byo byonna bwe mutegeeza ekigambo mutango ennyumba fe yeekaalu ya Mukama Katonda bakozesa esooka 2:16 fe nyumba ya Mukama fe yeekaalu omwoyo mutukuvu era atula mu ffe yeekaalu tekyali bizimbe yagikola ki olajja babuuza mu abatukuvu temulina kyaki ekyo kibuuzo balina kireeta
ffe abatukuvu tetuzimba nti tuzimbira Mukama Katonda. Mwina kuŋŋaaniro. Kyetukulina nti tuzimba ekintu tuwone nga Isaya bwayogera nti tuzimba ekintu nkuba butatukuba nfuufu butatuyisa bubi naye tetuzimbira Mukama ng'abali mu kuzimba Pentagon abazimbira Katonda. Tosobola zimbira Katonda nnyumba era buli azimbira Katonda ennyumba baliiramu ebisiyaga. Kiri on record. Nyate zino church ze bazimba olira bagamba zaabwe. Si za Kristo. I really don't get naye era abantu tebakiraba. Omusumba ave n'agamba ekkanisa yammwe n'ettaka lyange liri registered mu mannya ge. Siga kanisa. Afuna kati okubuzibwa kw'abantu okwo konna abantu balemeddwa okutegeera ki ekituufu nti bana ebintu bino byakola ki byakoma. Tosobola kubeera mu bintu ebyo n'ofuna bulamu butaggwaawo. N'ekirala okukkiriza Yesu Kristo si bizinensi si ddiiru. Tomukkiriza ogaggawale. Osobola okufa nga tolina kyoguze, toguze yadde kapoloti, toguze yadde motoka ate nga wamukkiriza dda. Okukkiriza Yesu Kristo ekikufuula nti ogenda kufuna bya bugagga. Kubanga omukisa gwa Katonda agugabira abamukkiriza n'abatakola ki? Ayakiza enjuba n'omusana, ayakiza enjuba abamukkiriza n'abatakola ki? Atonyesa enkuba, byonna bikola ebirungi kulwabo bonna abamukkiriza n'abatakola ki? N'abatamukkiriza. So kati atulaba bino mbusimanyi abalokole batera kugamba nti kiza Yesu ogaggawale ofune emmotoka bakusika eriyo. In that wamala kubulira ebyo amala mayi wagdamu nagamba jamu kanisa yaffe tusabeko. Amanyi nti wanakweta kanisa yayo tusabeko bajja kuwooza. They are about numbers, not winning souls. Wanje? Abalokole bali about numbers, not winning souls. That's why bali bepikira namboole. Guno mwaka. They are about numbers. Amanyi babawoozera babagamba muwandiike nga amabaasa. Naye bateekangamu ssente abantu. Babalagira muteekengamu ssente. Wandikeko ebirooto byo ogenda gaggawala ogenda banaye Katonda si gwa mutegeera. You can't command God that this year omwaka guno mpandise vision yeno ngenda funa jagala motoka jagala omukazi jagala takola ku command yo. Kino kye tusaba mu ssaala let your will ate basaba essaala eno ya kitaffe ali mu ggulu bagisaba bwe bati kitaffe ali mu ggulu erinnya lye litukuzibwe. Soko komemuka erinnya lya Mukama Katonda tulitukuza tutya nziramu. How can you sanctify the Holy One already? The Holy One. Erinnya litukuzibwe obwakabaka bw'obujje. Ekibuuzo bwajja oba tebunnajja? Bwajja era atutuma mu Matayo 17 nti mugende mubuulire enjiri y'obwakabaka. Onfuna yenjiri gye tubulira kubanga obwakabaka bwakola ki? Bwajja. Bano bakyabukoowoola wabe tebunnatuuka. Erinnya litukuzibwe obwakabaka obujje byayagala bikolebwe mu nsi ng'ebikolebwa mu ggulu. Ekibuuzo Katonda ayagala ebikolebwa ku nsi ebikolebwa mu ggulu. Ekibuuzo mu ggulu basiiba bawa eby'ekkumi basula mu overnight nga tezisulikamu bawa saddaaka bakola ki? Basinza. Kyoteekeddwa okukola bwandaba oteekeddwa kusinza Katonda. Eby'ekkumi byoba tomusinza yabagamba munsiibidde emyaka gyonna nze mwali munsiibiddeko. Okimanyi abasiba tebasibira Katonda. Basibira ki? Basibira kufuna boda, asiba kufuna mulimu, asiba kufuna passport agende ebweru, asiba bamukyaye. Wali yali asibidde Katonda? Mpaayo omuntu omugoma yali asibidde Katonda. Tebaliyo. Kati no banana tebanasiba ne wali abasibira emyaka 7.
Katonda n'abagamba ebyo n'ebisiibyo byabwe mwasiba nze temunsiibirangako. Soma Zakariya 7:1. Ofuna myaka 7 n'abagamba nze temunsiibirangako n'olunaku n'olumu. Ebyo n'ebisiibyo byabwe. Ofuna bana abayita abalokole sima Pentecost teri yali asibidde Katonda. Kale waba omusiibida kati ate bw'olya oliira ye. Lwaki mukulya temuliira? Waba asiibira Katonda naye bw'aba alya yeeriira ye. Teri yali asibidde Katonda. Taliyo basiba byabwe era obawulira. Nangiridde ennaku 21 ez'okusiiba osabe okutula ebyo ofune financial stability ofune ebiki. Alaba abatulaba ine bintu biyise sale ate nga biddeewonyesa. So bwe batyo wanga teri ebakisoma wonna teri we yakisoma kubeera kyekyo kyali naye ebyawanika biri muno nga mutwalo ebitulagira okubeera abatukuvu. So abatulaba ku Brown Skin Events mwebale kusubscribinga na kulikinga eno yo show nagirekedde nanyiniyo kuba tebadde yange. I've learned really a lot. Mwebale nnyo kusubscribinga, mwebale nnyo kulikinga. Abantu abatulabira mu Middle East Nambiru Annie nkutumiddeko nnyo, webale nnyo salamu videos zino. Waliwo omubuulizi w'enjiri eyankubidde essimu. Tusuubira next week tujja kuba tuyina babiri ku show y'emu. Kagenda kubeera kalipagano era go wenna lindirira batulage bwe babisoma ekigenda okujja maaso awo. Atakuumira mpeera abankuumire amannya gange nsigadde nze Douglas Kesegawa. Mweraba.